Polisi ya Katwenge kulemeddwa mu DPC Kamugira David yakulira bambega Ismail Sinu nakulira ko tugwa Julius bakoze kikwekweto kubagambi okubeera babbi abatagwa bodaboda baba kupipiza we mu bitunde bitali bimo wano bakutavuka abiri okulika gwa James ne Hussein Kizito bano balonkumye mukama wabo batuma okubba pikipiki katerega Jemiro omusubizo w'emya pikipiki ekibuye picha jigula meka goba kuwa meka gogo picha jibaba biofuna kameka kisinzira omulimu gubadde. Polisi ezinze kusitwa mukago batereka sipeya pikipiki nga bagiye pikipiki 8 eziteberezebwa okubeera enzibi n'endala 5 zaade batemye sipeya bino ibadde mu Wansaso zone era Jamiru olukwatiddwa akkiriza tikituufu yali agula pikipiki enzibi obula nga mu kiseera kino abadde yabivaamu ng'abaana baagadde balumusulemu kuba yafuliramu ebizibu binyiga yakuma okugula pikipiki zino omwezi ogw'omwenda. Bano okwatibwa kidira abatuze b'emutundu okukubira endulu ku polisi nga bawulira ekifo ekimu mu kitundu kyabwe kye bagamba nti ababbi bategera ababodaboda n'abaako pikipiki zaabwe. Luguudo luno nga tulula zinamba puleeti nga tulonda obwambe ne polisi ekoze ekirungi nnyo okulaba nti ababbi bano bajja mu kifo kino. Gigolaki ne babba bodaboda ne bagitulako obugundi ne bagitwala. Twakuyaddemulanwa ku polisi tetafaayo ntugende wa chairman n'atafaayo kusanga omusayi nga ku kibazi tutawuse mugusanga kumacha sanga mbi kumacha saa 12 babbira pikipiki nnyo saa 7 z'ekiro wayiswa saa 8 z'ekiro ekyawaliza polisi ogumba omukiro nga ababadde bali awo ne zireetadda mulira kagwa ng'ali ku bodaboda ne munne Kizito Hasani ng'ali ku Bwagumbye balinze omunyago omu ku bakwate kagwategeeza nti olwatuuse n'abaakuwa bodaboda gwagwa Balaka n'ayita munna gy'atemu wa boda nga bano abasirikale we bavidiyo ne babakwata batwalirwa ku polisi Katwe gye balonkomedi katereka kwe baguza pikipiki zebabeera bamaze okubba. Naffe nga siwanga abakulembeze tugenda kukwatagana mu ne polisi kubanga twongera okutereeza kubanga obubi badde bukendedde ng'era ekyalo kyaffe nga tekikyali nnyo tikyayogerwako nnyo kulembera gye twateekawo eyokuba nga tuwandika buli pikipiki yetema nga tugimanyaako naye olwokuba munnange negolwanyisa naye abatatudde kati abatwadde batandise okukola ate enkola endala nga pikipiki agireeta n'agiwummuzaawo pikipiki z'abanne ze batunda ez'abakasitoma najja n'agiwummuzaawo. Wabadde okatemba ku polisi Hussein Kizito bwe yakoze obusolosolo n'atandika okukaaba ng'ente olwo munne mulira kagwa n'ategeeza nga bwaliko ente gye yabba mitundu by'emikono ng'okuva olwo atera okulumbibwa ekimbe n'akaaba nga yo. Yabba ente yagibba luddawo yagamba yagibba mukono nali kati yiye mukaabira kanti wamala ng'agudda. Abasirikale batadde Kagwa ne Munne Hasani mu mmotoka ne batwala gye bazibabbiira pikipiki nga basookedde kasozi k'emutundwe ne Makindi Ssabago ne balaga engeri gye bazibbamu. Kagwa ategeeza nti ekifo gye banabba basooka kukirawuna ne bateekako ne banaakozesa nga poliisi FFS ekifo kyonna gye gwidde ku Jjambya n'Ennyondo n'omugga ebadde bizingirwa mu kiveera nga babikozese mu kasiko era Kagwa n'akakisa nti byabwe. Basanzewo n'ennamba ya pikipiki empya tuku n'ebimala pikipiki ebyenjawulo nga abatuuze bakunganya okubirabirako. eno dark spot UF1 polisi ewandagaza amasasi okugumbula abatuuze ate bongera okuŋŋaana nga Kagwa balaze engeri gye bakwatamu abodaboda ne baba ku pikipiki zaabwe. Okay, kati ono bw'avaako olinga zene Jjambya nga ng'oli atula nga mugenda oluvudde wano abatutte emitundu bye Nateeti Makayi n'abalaga ekifo babbiira ne Munne Kizito we yeekweka nga abatuuze bategeeza nti buli kiro bawulira bodaboda nga balaajana.
omwogezi wa polisi mu Kapitolian Patrick Onyakisiza nga polisi yakoze ekikokolo kino nekwata abantu 10 ku polisi yekatwe gwakolagana naye ani gwaguza piki nga bamaze okukola ki okugibba. Twakola ekikwekweto ne tukwatayo ababbi oba suspects 10 ne tuzula pikipiki 78 nga zonna zibbe. Ono akuliza ababbi wa kupiki zaabwe ogenda ku kitebe kya polisi Nateete basolo ba mulimu ezaabwe. Abudu Muwonge n'ensamba kuleshi bakusakidde gulino lwa Bukedde TV.